nga bagamba taata omwana ayinza kukola atyo omwana ye bw'atyo nabamu nga bagamba omwana asobola okukola taata ye bw'atyo but tosobola genda mu discussion eyo nga tona kufindinga the unknown the x ebyaddala mwana we X eyo otagifindinga kizibu nnyo genda before we say how could chicken say that and before we blame Nambemu for not doing that for chicken let's solve the x Nambemu yazala chicken mwana wa Nambemu kati keka kuniza kutulina okusoka abasinga tebannaba kawansonga but that is the most important thing yes chicken mwana wa Nambemu yes Nambemu nsubuga yazala katongole in fact ochogedde bulungi yazala kubanga tunakubuuza ekyo kubanga ffe mu Buganda wano bintu binye happening Shalom Shalom solo kubera nga ndudde naawe twakula ffenna nitubera ba Luganda era nituzaala abaana nga bashimanyi tuli ba Luganda ba musaayi ekyo kibeerawo tubalina bangi wabeerawo situations nga ntambi namukyala wange najja n'omwana we mujjana nnyina omwana nga muto omwana akula nga mpita taata oba kitegeera eyo situation ekola ki weeri kyova laba Nambemu abalala besho gye yakoze ne Kachumbaali yakoze omanyi omugenzi yagambanga pay attention to details Nambemu kaliwa ka video mukama Katonda ninda kafuna Shalom okawulire tuggalewo sheno kagenda okutuwa omanyi kati ffe tuli ba bigonjolo solution grounds abala bannanga balemeddwa kyekino kakano ulira omwana oyo chicken baba nsigali bamanyi njagala abantu abatwaba n'abatuwuliriza nakitegeere nti nze ndi muzadde we taata w'omutuufu ndi muzadde we muba mwagala kyekyo MBS TV kutusako Friends of MC Meya omuweereza waayo aweereza omuntu wa wansi okuyita ku mpewo zaayo ne ku TikTok ng'ayita mu kitongole ky'ekirwanirira eddembe ery'abasajja ekya Equity for Men kati abaami n'abakyala mwenna abalabi ba KBS TV bw'owate wavuluma na luli jangu ovulumane ne MC Meya ku luno nga 12 Ogw'omusanvu wali e Nansana-Ganda ku meeting point tukeereko tulonda obupapula w'okuwangula ebirabo omuli fridge flat screen ne sente nkalo jangu onyumirwa endongo y'ebinyanyanyanya ne Suna Ben oseka olusegenderwa abayimbi omuli Acidic Vocals Lili Puzzle Lunabe Bettina Namukasa Lex Katea Victor Rosa The Agent Kabako Bazabaza Aizon T Tom D Bobby Brown ne Niro Biswanka Ashro Wempere banemeddewo ng'okuyingira mutwalo gumo VIP emitwalo ebiri emmeeza emitwalo 5 emmeeza VVIP akakane nga bino byonna biwagiddwa Salonga and Sansu Center Kuhama Balloon Power Center Skype Swords and Travel Julu Quality Properties Dr. KG Buildings Tim Bakery Viva Organic Sylvia Auto Parts Natty Hands-On School of Skills Bulwanda Rio Estates Friends of MC Meya twesangeyo Nana Hub Mouthwash lyeddagala ettuufu ye nakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Abantu bangi bo balowooza mu ddagala lyaffe ery'obutonde okuva edda abantu bakozesanga nkola ya kizaala ggumba. Mu India omuti guno gukozesebwa nnyo nga enkola eya family planning ate era naffe ku Biva Organic bangi batya okutubuuza temirayo nakyo family planning ku Biva Organic tugukozesa omuntu tujja ne tumulagirira bulungi bw'asobola ogukozesa ate enkozesa yagwo nnyangu oil ono ayamba nnyo okukola ng'enkola ey'ekizaala ggumba ate nga yeesigika omuntu etajja kuleeta side effect era gwe omukyala ayina mugamba nkozeseza enkola endala ate ne zintiisa ni mutyono mulungi nnyo okukola nga birth control method ate eri reliable kubanga properties ze tezina bwe za affectinga reproductive system ate mbwofuna ebizimba ate ozibikira enseke ate akuyamba n'okukelenzinga woyagala okuddiramu okuconceivinga tekikutwalira na budde kuba kikola boss ku basajja n'abakyala okusobola okukola nga spermicide kati gwe munaffe abadde teekateeka babadde ayagala okuba n'enkola yonna munakyo therapies osobola okukozesa ebintu
Tubanjulira Katogo Collections abeegulidde erinnya mu kutikkula n'okutuusa engatte z'omulembe mu kibuga Kampala. Tusuubuza n'okutunda engatte za buli kika omuli eza Gentle, sneakers eziri original ne open shoes ennungi ddala. Tusangibwa mu kibuga wakati ku Ham Shopping Ground ku Chains of Liberty ku dduuka namba CL37 ne 38. Ate mmwe ab'eggulu mwabalidde empanga tulina branch yaffe eya Katogo Collections ku street ya Jomo Kenyatta Road. Ate ng'eyo tulina kalonda yenna okuva ku ngoye ez'abaana, abakyala, abaami n'ebyomunju byonna. Tulina emifaliso, carpets, pillow, ziduve, blankets, amasuuka na buli kye weetaaga mu nju. Gwe ow'okumpi n'ewala nga weetaaza okugula ssekinnoomu oba omusuubuzi, tosagaasagana, tukubireko ku noti 77 noti 88 39 68 oba noti 753 noti 23 65. Darome Guluweng Obino Tracker. Mu nsi ey'ennyambala n'enzikiriza we bikwataganira, Hijab Nation ejaguza okwewaayo kw'abakyala abasiraamu mu by'ennyambala. Abakyala muli b'amaanyi, mulina obusobozi, muli balungi ate bakozi nnyo. Twegatteko olw'okugenda mu maaso n'ennyambala mu kulyowa emyoyo, enkulaakulana n'okuzzaamu amaanyi mu by'obulamu. Jangu wezzeemu amaanyi ositule n'abalala tusanyukire wamu, okoleze omumuligo nga 23 ogw'omunaana 2025 ku Thobani Center omwaliro ogwokubiri okuva ku ssaawa 6 ez'emisana okutuuka ku ssaawa 2 ez'akawungeezi. Okuyingira emitwalo 5 gyokka ne miliyoni 2 emmeeza ey'abantu 8. Jjukira buli nnusu eyamba. Hijab Nation, empowering Muslim women. Biwagiddwa Mimi's Glamour Palace, Right Now, Print Creations, E-Corp, Juice Sanctuary, Mami Gadgets, Flory Flower World, Jeje Sounds, Wamune Rashida Veils and Makeup. The views and opinions expressed on this channel are those of the individual contributors and do not necessarily reflect the official policy or position of Shalom 256. Any content provided by our contributors is of their own opinion and is intended for informational and entertainment purposes only. We encourage viewers to conduct their own research and consult with qualified professionals before making any decisions based on the information presented on this channel. Welcome to Shalom 256. It's happening with Tugamba. Katwe Chigamba is happening when you're ku Shalom 256. Don't forget subscribe. We are ya Katwe Gatako. Ya kamanyambu jetu. Ya kafuni sumu ya kagula data in Shalom 256. Subscribinga, don't forget okusaka notification bell ako waggulu obenga ofuna each and every upload. Twafunyemu challenge zo ku video twadde tuteekayo nga tekuli sound. YouTube yekikola obuzibusi bwaffe wabula YouTube. Wabula gwatafuna sound singa kiba kizeemu ogenda mu video wakati n'onyiga settings. N'ogenda ka audio podcast akali waggulu ako kali mu English to French n'oteeka mu French to English n'okanyigako eddoboozi lijja ba lizannya. Kankikuddiremu. Njogera nnyo. Okay. Abaina issues ne videos afenga eddoboozi teriwulikika. Agenda selecting a video ejutawulirako eddoboozi. Waliwo kana ka setting waggulu mu video ennyinyi eyo okigendemu. Bw'okigendemu ka icon ka settings, clickinga ku video onige menu weekali mpola mpola. Ogende ku audio track. Akantu weekali ka audio track. Selecting options waliwo from English to French. Nyegwe guchoba okola selecting from English to French. Ojije mu luzungu edde mu French kujaba ofuna eddoboozi mpola mpola. Banya ntegeere kisabu gwaso binyonyero obulungi. Maze mu Lufaransa kati mwogera. Anti mune ujja kati YouTube ekikola esako sima auto dub, it's ma dubbed. Yo ne bitranslating anga yo ne bizamu ne mirwe yagala olwa AI. Byatandise jjo. Bibidde shade chechitu tukangako nenga radio akifuna Dr. Kofi yakifunako Megatron nena twakifuni kyatu kutona ku radio. So video twazijjeyo era singa mujja kudamula bendabe wadde ya saa 7 ya MC Meya ne ya Zubeja short and mama show ezanyero ku saa 10 mwezi akawungezi. Tumanyi kuandika Luganda wawandise mwamwa tizimamwa MWA. Mamwa. Nanse mwamwa. Mwamwa. Mamwa. So we lwakunamba ne Frank Ntambi when Balukeza. Wabali mu basindikira bobaka nti it is not your calling. YouTube is not your calling.
mbivemu nga bali mbivemu wona atukira mu Oktoba wanya agenda okufuna visa tugende kata senga kitone ajja agenda maji nasasira doreni kijja mu kwata ekintu amaliza ngateze maji abe yewandisiza maji owebyocha ate ba mtayina tatu ku mubiri police ya data abagala vuga mu kali ya police abe webyocha Buganda case lenga tu so sasira eri bonna abagira ompira mu nsi yonna naddala aba Liverpool in general bamwate muri banja oli mufiidi omuntu wamwe Diogo Jota nafa bawagira Portugal ngensi abagizibo ompira mu nsi atufiiridde omusambi ku myaka 28 jokka yafunye accident ne mutowe Silva nebadde muzanyi wa mupiira ile motoka yayidde bafudde nga Rajiv so tusasira nnyo mwenna aba football fraternity naye nga tubasasira ntambi muno mwakamira abafu abadde amanya agenda kama omulamu omufamu gabye ewa nziseruda ku TikTok atatambudde ntambi oyagala abafu olinga kibiina kya alinya cookie olinga cookie omufa kutte cookie sawa yatusedda ku airport tasobola agenda Bilbao tasobola salongo cookie cookie rumbe yano kati nentambi afuse ntambi mulombi ya ku X7 kwa aganye engagement impitiriza ntambi se omufa kutuze ku TikTok ne ku X akoze X10 ku X akoze twawazeego abantu ba TikTok tebamanyi kyokka kinnuma onena mulamu anaadde wamuluma ate Hoyland senga yabafudde abo senga enseri walanye bambi olana ina family Cameroon tomwagaliza onena ayamba kyeggwanga naawe Magwaya Hoyland alina okufa naye ffenna bwe tutyo mukwanga tuli mu kamera bwe tugenda okufa mu nsi tulekemu omuntu ogwo ani yoweeri abula ye tujja mulekawo ffenna tugenda kufa tumulekewo yakulaga talina gyalaga mugumu naye nga abatamanyi Diogo Jota musajja abadde muzanyi wa Liverpool nga is a forward gwe baagula mu 2020 forward kye mu Luganda ali ku kyoto ante tushagaba muno striker kati sala abere ku left ku right eno guninga bona muli ba forward tigolo zinywa naye abadde forward eyava mu timu ya Wolverhampton Wanderers September 22 timu ya Wolves ojujukira bulungi nyaawo yatusumbuyira nga ina bano batrawole no musajja omwana w'emifumbi ono batenga kango oyiroyo watyo bana Jimenez Wolves yali nzibu nye Espirito Santos mu yali avudde musajja watto oluvanyuma lokubanga avudde mu Atletico Madrid ku loan najja mu Wolves Liverpool ne mugula mu 22 n'abazanyira empira 3-6 nakuba goals 12 anguje kopo emeka biyitirivu nnyo kyatabangudde Champions League yatabangudde kuba yasanga bajiwangule n'ebisikade bena nabiwangudde kalifa abawagira Portugal atuwangulidde UEFA Nations League emirundi 2 abaddewo ate fa aba Liverpool mu aba Liverpool Premier League omuyeka BDM Premier League jukira ndoza 2 emu eno esembyeyo neri ya COVID so abadde asinga adanyirwa manyi bonna wafiiridde ate manyi mwina kati ne kuli Liverpool takyatandika naye nga muzanyi mulungi kyekikulaga Liverpool kwali tejabadde ina ku forward yawo kale okuvaawo kwekitegeeza Liverpool egenda kuteekamu amaanyi gonna eberengese Kansagunda Alexander Isaac ogai n'amalajja n'amalajja mu Liverpool gawangula Champions League wangule Premier League ewangule buli kimu gwesa ko manyo mnyarwanda oyo watu twalowooza nga tuguze Angel Di Maria tuguze ezo nawe ezombwa nawe tulina Wayne Rooney ezombwa aluni simbwa andi ngamba walo manyo yatukanga ina baforwards abasinga mu nsi on paper nebigana so on paper biyinza okubeera ebizibu Chelsea n'ekitwala wala agunkyazimba za Alonso abaana balumba baluye Madrid tombulira mbwa nawe Dortmund egenda na bajja mu FIFA club wali wendi Job Bellingham basa wali wendi biru akunamba ne Frank Ntambi uyandira na yes abali ku Shalom 256 amanya Frank Ntambi Wayne Balkeza the youngest East African professor the juggernaut the renegade the encyclopedia aka soda wabachala the orange card soda wabachala kijeko soda wabachala siri soda oli soda wabachala siri omunene w'ekisaasa nti obetanga nga bakola ku TV nga bayita bati bajjukira omunene wagonde soda gonde so gambo kya Frank ndi bulungi mpola taratibu ng'oluwombo olw'amagi kyekyo mtu ng'oli bulungi ng'otalidde entende taratibu omufu amaze okutuga so nakutomaze zo ziri 3 njagala okwagaliza birthday eri omulabi waffe muntu waffe mulungi nnyo ali eyo Jinja akuba muganja nnyo asomera Busoga anje olina ngamba leero ali Mbale ali mukola internship bamwita Ian Kigunda abakojjange wankima amayikiddwa nga Ian to fix abera ku premier wankima kojjao fe mukika fete lye diranjovu gwe ekka gwe nakasanga mkonja nga edire enjovu Ntambi
Dambi za stove. Tumenda bakojjabo. So njagala okwagaliza kojja wange Ian Chigundu Ian to fix twali tusikanye mu timu ya Violet eyo nga tukyasaba ennyimba Ian mbonyebonye n'enseni banyanga. Omulimu gwokoze teguli. Ngawo nyatunonya manyi. Naye wasabirako ne Violet ennyimba. Ngati naye akajja. Jetwesanga mu timu ya Violet. Waliko mu timu ya Palaso. Nobirako mu timu ya Joyland. Bani. Nobirako ne mu ya Violet. Ne Violet atusaba nnyimba za Violet tuberamu ezo. Bonabone yavayo e Palaso. Violet Joyland. Kasuko oyo. Ne yavayo Joyland. Ne gune mulungi. Alwa. Ne John Black. Ani oyo goyogedde? Violet. Ne John Black twali mu timu ye. Ayina Elise George. Impact I sport talents. So happy birthday Ian to fix tukwaganya Shalom 256 at Shalom Nation. Olwa tubenga tuyimbe. Sijja. Jate mwina ko Luganda. Nati mukubirenga na kulaba. Nandikeyo. Tukube tuyimbe. Happy birthday dear Ian. Ndabiyimba. Ate wange mukwano gwange. Akulaba. Andabe. Iyan njozo zudda abantu. Simumanyi. Omwana omutaso mu obusawo. Busome. Happy birthday dear Ian. Happy birthday dear Ian. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Ian Chigundu. How do I wish someone a happy birthday when I don't know them? Does it make sense really? It makes sense. How? I don't know. It makes. But good enough you know him. Yes, Ntambi no mutima omubi. No, it isn't a bad heart, but I don't know the child. Ntambi gwe yasoko okola story ya Dr. Spire Chigundu. Mpora. No gamba Ntambi nga tannakufa omusajja mwalimu omukyala. Yagamba Ntambi olimba ayogera nnyo agala ku fresh moraxis. Bajja abakiŋŋambye. Naye akigamba naye ayogera. Naye ye lwaki tayagala mbeerenga ye oyo ayogera. Eriri fulungu. So banji omuntu abula kyagamba naga oyagala kube. In fact nabuuza abantu waberanga Lionel Messi weyazanya omupiira bagamba onayagala ontumula mu kifaananyi kya Maradona kibi ki ekiryawo. Bad about that. I don't know. Walonye kadamba ali yatabula kofi. Ntambi yagala banga small axis. Kati oyagala okuba soko onyigemba labeza okunyindo atula mu kamera bwati. Kamba bulire. Kamba nomugamba kadama fumba cha. Lwaki mbasagala kubanga gwe. Oshimba kubanga fumba kawa kati baba balowooza ati it is something mukikuluma mukigenda kukuluma Shalamu agala banka school is my mentor, is my role model. Kati nawe fuba nnyo okole wabere wabagala obanga gwe bwayogera ekyo nawe kola nnyo legaseyo abantu bagala obanga gwe bafanya ngo omufumbi wa coffee wakawa abeera mukana ne mulingira itine nyindo omuli embalabe onayagala banga ono gwana yagala obanga gwe mu kika kya chantama oyo kirevenga buvevenzi oyo waliwo ababiŋŋamba nabasinga bali bweri waggwanga malaliro oyagala banga lwaki mbasagala banga gwe bagemba agala banga zenge kitegeeza nawe kola nnyo ofune abantu bogenda okuinspiringa babeerenga gwe nti olwoba ovudde mu bulamu bw'ensi babeerewo omugigi abambi oba okitegeera so mwenna abakyogera you're bogus, you're fools, you're idiots. They are mutyabazi. You need to die. Yes. Ofuse ngoli omugezigezi yakoze ka video nalaga abagenda okufa. Omwali annye kiga omusabutwa, omulala masasi. Tombolira mbwa. Omukyala Mbabazi yakwatibwa na kulwajjo. Eva Mbabazi. Yakwatibwa. In the first place kankubuze Ntambi. What was the family protecting and the police not to discover that at the first sight? Mu bulamu bw'ensi abantu bakola amannya. Bakola amannya naddala mu bibagakoleddemu. Waliwo kituyita mutunga otandise okwagala okulekawo omukulu mu byokola. Legacy mu Luzungu. Kati legacy esinga kuwangaala nnyo n'okuwa importance ng'omuntu amaze kubanga afa. Kakati muba mulina ogiprotecting at all costs. Legacy omukulu gwolese. Omukulu ogwo guva nnyo ku what you portrayed publicly and privately. Kyova olaba nti abantu bafuba nnyo ebintu ebiri private bireme kubeera nga bivaayo nti singa bivaayo they will taint a very bad image ku mukulu gwabwe. Nti okola ebirungi 99 n'okola ekibi ekyo ne kiyiwa ebirungi 99 bwe bubi oba bwennaku y'ensi eno Shalom singa osobola bikola byonna n'okola akantu kamu ne beerabira. Yensi munnange tujajingira nnyo ku bibi okusinga kuki
okusinga ku birungi go ge mazima. So omuntu wabeera nga amaze okuba nga afa bw'ati abantu bajjukira nnyo memories ezisemberayo ddala bw'aba afudde mu circumstances ng'ezitategeerekeka ne bazuula nti newabaddewo ekintu balina okufuba ennyo kubanga tekivaayo. Ojjukira mu nfa saga twogere mannya ngenda kuwa zikodi ojjukira mu nfa y'omutabani omu eyafiira ku express abaaliwo ku crime scene bayogera nti maybe yabaddewoko n'enswa mwalimu ensolo mu mmotoka. Enswa tukatugerera mu kodi tujja kwoleta ebizibu. Ensolo kodi mwalimu ensolo mu mmotoka. Shalom kati kale mwalimu enseera. Maybe mwalimu enseera. Naye nti bonna abakinyegako baakwatibwa. Naye abatwala babakwata. Naye bakubira. Oli serious? Okitegeera. N'abalala abaali bagezaako okwagala okubyogera ku media ne babasindikira ttiimu. Nange banvuma. Banvuma oli omukazi eyanvuma awo. Nenga nze nkola ekiri zira mpandika oba mukugamba allegedly reported kigambibwa. Naye oli yanvuma. Yes. Olw'okuba nti obanga obaddemu n'enseera naye si enseera ye eri official. Olaba ekitiibwa ekyo nti oli musajja mufumbo kye kibadde kikubeeza n'enseera mu mmotoka saa 8 ogw'ekiro. I know. But then biologically ogattagatta to explain to a layman to understand it. Yes. So ne ku side eno nti enfa ya Dr. John Spire yabaddemukko ebyabadde birumira mu ngeri gye yafudde. Okitegeera kakati family yalina okukola buli kimu era sibanenya ne bagamba omuntu waffe era sekamwa wa family ayina kulinnya public gwetegeera ye mukulu wa fani Jimmy Spire nagenda ku mukutugo gwa X n'awandiika nagamba musajja muganda wange wa mukulu wange afudde natural death. Okitegeera temuspeculatinga ne muteekawo kino ne muteekawo kiri we baali bagenda okusabira omwoyo gw'omugenzi ekajja erweza nange we bantikirira emisomo gyange gya catechismal instructions ku St. Joseph waliwo mukulu waabwe baye Julius era naye nayogera statements zezimu oli yafudde temwabaddemu kkombeera yonna ndala temubako gwe mwekwasa yafudde bibye we batyo naye ogenda okukoddamu okkomawo mu story eno nga we nayogera in the first place nenjogera nsikasa nategeera nti omuntu afiidde mu guest house ebisulwamu kati nga abasoma ku criminology osooka n'obala omuntu ogenda mu guest house nsonga ki eziyinza obutala mu guest house okuwummulamu nga amaka ge gali luddawa mu distance nga tubaze kilometers obeera zana nga bali amakago osobola ogenda owummulira mu guest house eri kilometers nnya maaso kakati ebyo ebizibu bijjawo nti awo wona ffe abasoma criminology nga tuteekawo question marks the motive the intention of going to the guest house to rest when he could have rested maybe nga tagala genda akasobola okurestingira waggulu ku ddwaliro mulimu specials waggulu nnyo so waliwo ebintu bingi nnyo bye batayagala kutugamba naye kati ffe abasoma criminology nga tutandika olwono lwe bayita olugezigezi weyingiza obuuzabuuza ebibuuzo mu creatinga theories ne banvuma bubi nnyo twali tuli awo yali mwogezi wa polisi yasooka okuvaayo ndowooza n'ayogera n'agamba cameras because bitabazituukidde wadde omuwala that was last week ojjukira ku lunaku lwalinga lwakusatu awo ku lunaku lwennyini lwe bagenda okuba nga bakebera we bali babuuza ab'ekifo ne babuuza naye nga baagala okuconcealinga information of what they saw bonga bo era baawa akaseera kaali kazibu nnyo ababyokwerinda abali bazo okubabuuza because nabo balina ekyo protectinga that is the business ya guest house yaabwe okitegeera era awo wonna information naberanga akyali blurry tebajjamu element enkulu era nga bagamba yazze yekka najja nawe omulatoze mukumula twagenza okuddamu okukebera nga kakati ku week ewedde in fact yali New Vision eyawandiika era twabisoma nonnaza n'engalo naba mu ngalo kati element y'omwana w'obwana etandika okubangejja nti yaliwo ebibuuzo ebyali bibuuzibwa byali azze kubanga akola kyokulaba omuntu oyo okitegeera ebiseera ebisinga private consultation mu guest house kitegeerekeka kuba businesses ennaku zino wonna wekwatirawo osobola okuba ng'ogikola ati jja kugenda munnaye mu lulimi lwe tisagala kuofendinga nnyo bantu na family okutulaba nga abatalina
sympathy. Yes, we have all the sympathy. Nekatwale ebintu ebimu nga kizzoledde mu public for debate. I think atu debating sa facts at hand eziriwo. So weekend okunaku lwa Monday omukyalo oyo gwe bagamba yali ayingidde mu room yamala n'afuluma n'akwatibwa. Bamugomba Eva Mendez. Eva Mbabazi. N'akwatibwa. Nabadde ndaba ku bigambo by'omwogezi wa Kampala Metropolitan. Position eya PR, position eya spokesperson ow'ekitongole kyonna. Kati naddala wano nga wetukolera kati nti yayogerera Kampala Metropolitan. Ebyaddala each word you say carries what and meaning. Kitegeeza you have to be conversant with words you use. Kati kibi nnyo kubanga balonda Onyango ayogerera ekitongole nga tamanyi Luganda. Okitegeera nti musajja atunga mu mulembe I don't know nja kubuuza Mzee Kagate yaliwo ku mulembe gwa Idi Amin Dada nti waliwo be bakwataawo kati gwe baatuma yali Musoga nyamugamba gendo bagambe Idi Amin agambe babate. Oyatuuka eri nagamba ge babatte bakubembwa babatta. Okitegeera kati n'Onyango bambi engeri gyayogeramu Oluganda lwe oyinza okumukwata offside wadde sikyabeera amini nga musajja wattu weyajjeyengedde emukazi eyo mule si kyekikulu naye yadde ayogera ku kyemyaka n'agamba alina myaka 2 beddu awo 2 mu 22 kiko manzo kugamba beddu 2 weddu. So awo wona naye ekyo just by the way naye webakwata omukyalo oyo oba omwana ow'obuwala oyo Eva n'atandika okubanga bamurecording sa statement okubuulira poliisi ebyaliwo wajja otya. New Vision yali yakola story yagamba nti baakebera mu ssimu y'omugenzi ne bakizuula nga ennamba eyo omwana ow'obuwala yali agikontaktinzeko emirundi mingi nnyo era ne mu messages za WhatsApp baz retrieving ndowooza ne bajjamu emboozi yaabwe. Emboozi eyo yalimu nga enkolagana ya Eva Mbabazi ne omugenzi yali ya kintu kikulu. Enkolagana we bali mu kubanga banoonya jukira essimu zaavaako eza omugenzi unprecedented kuba family yagamba tekibangawo essimu ne zivaako. Jukira musawo receiving essimu buli saawa waliwo operation waliwo emergency kolo zaavaako era kyekyabawaliriza emitima ne gyennyika ne bagamba kikino ne bagenda ne batandika okumutracingira ku cameras ez'okukkuba okuva ddala ku ddwaliro ne beera nga bamulaba n'abulirawo mu ttaawo eryekajjansaawo w'ebityo then paka amawulire gavayo nti no already mu maaso awo wewaali guest house wali agenda okubeera nga akola ki nga awummulira naye mu lugendo alina we yakyama n'agenda ku kiriniki okufunayo ku aspirini teeka mu bukomera a communicator understands aspirini amire kubanga nga ate omusaayi gutambula yalina oba okuwummulako saaluuti biki so n'agula aspirini oyo era badde bakola postmortem bamusanze mubiri era gwe kyekyaviiriddeko probably naye nga full report eyo yagundi ndowooza enyuma kujjayo yonna ntubanga tugisoma obutawako naye yagula ne panado bamusanga waawo nanti amazzi amasimuleko nanti panado ayamba nnyo wadde obuzoga kakati n'amazzi tusimuleko minute made so ndowooza bye byasinga okubanga bimusumbuwa mu presence y'omwana w'obuwala we yajja tusuubira tebaliwo kye baakola nga bba abantu tewali kye baakola yali consultation maybe birwadde abamu abalabireeyo so embeera yonna eyali awo bye bimu ku biri mu alipoota eya Mbabazi bye yabagambye so wamaze okumugjako statements fayiro ne bagitandikako bulungi nnyo begguddwawo olunaku olwajjo bagitwalidde resident ki state attorney ne bagimutwalira omuwabi wa government atunulemu alabe can we continue with the prosecution or we can let her go, she's innocent nga tegusuulwa so tugenda kuba tukiraba mu maaso awo bibino byensuubira I'm just speculating one omusango ogulimu okufa nga gwa kunoonyereza ogwo gubeera criminal gubeera gwa state tugubeera gwa family okitegeera naye mu ggwanga lyaffe erya Uganda olwa broken system gye tulimu ey'abajjebbi abonoonye eggwanga lyaffe abali mu gavumenti abo bajjebbi
esaba zino family esobola okubeera nga ina interest yayo ya protection to protect the deceased, the legacy and the deceased. Singa we continue with the having ebigenda okuvaayo, that is one. Then it two nga they can also influence that. Then it two nga maybe also mulimu mubbo abaagala amazima. Enfa ya Elishama yali etya, for example, pressure neva muside ya family ngayagala okumanya kyatta omuntu waabwe. Kati bye birungi ebiri so tetumanyi interest ya family esaawa zino erichi nga ya protecting awantu wali mu kusookera ddala nga embeera yakabeerawo okutulaga nti nno musajja afudde ebibye tewaliwo ko kyetuyita foul play. Tewaliwo foul play. We don't know about information eyo yali tebanakubanga ebatukako at the time nti wano webeere batuuseeko bajja kufuna interest okwagala okumanya Shalom yafaaki. Shalom olunaku lwogenda ofa I will be interested in you afudde ki so genda kulekerera moyo gwende yasamira muri wamanga sinnafa mbajjukizo genda ku Biva Organic and Natural Products esangibwa Umengo opposite Masengere wadde Gisenjobe. Era kuno mwezi twagabongedde abasajja wakapukolo kasufu nnyo ina sinuses I know fekera ng'ebetonya mu Uganda emyasi tegigenda beera ng'okozesa Biva Organic. Aleka family planning ko kali kati akanacho family planning anacho weri namwe abayokebwa abalongo eddagala weriri abayokebwa abalongo kyebayita gondi vitiligo balengera mu fistula kwa kuzio 752 yes 60 24 27 namwe abatalina maanyi nga mwina fatigue wali omuntu obeerawo nga tolina maanyi mu mubiri ng'obeerawo sawa oyagala kwebaka kati nga Ashani Media kaseera sawa bayagala abongota webyo tyobeera nga ogenda ku Biva Organic abaana abato namwe abaana tebaggwako ndwadde yalinyanga motoka ya Shalom buli sawa beera nga ogenda mu Biva Organic and Health Products abalina pressure abalina amasavu mu musaayi namwe abagala okutangirwa cancer enamba ogisomye 0752 yes 60 24 27 mubufu wemune kampiseo komangu wano Sham Confection Plus asangibwa ku Equatorial Mall okuyana KCC offices bano bo bayamba mu kubeera nga gobe nawe ayagala cake okugula cake ya birthday ya graduation mukolo ki oba wakakusanyukirwamu wonnawo Sham Confection yo egamba abeera nga ogyesiga namwe abagala okukola juice juice yeka they dedicate 1 week ne bayita abantu abagala okuyiga ebintu bino wammanga kola juice okubakinga cakes bakinga migati kola ice cream n'okudecoratinga just 1 week basangibwa ku Equatorial Mall opposite KCC offices so badde bagamu abagala okubanga muine emikolo nenga temuina batimbi bajja ne batimba wabula ate bakola ne chenjawulo ntosobola no balekera omukolo na kuteekera ogwenkola zonna graduation birthday wedding introduction saako n'emirala bakubye ku namba z'essimu 0782 37 8 9 3 ebangamba by the way ntwale mukyala wange Sham Confection yangamba gwe ne Kasuku they are willing okubakolera emikolo eja anniversaries birthday mkyala ngera nga 16 guno omwezi yes bagala tuwayo kati guno omwezi bagenda bawa cake bagenda bawa ka juice kubwerere yes Sham's Confection esangibwa ku Equatorial Mall yagala ebyendola so njaga bampone offer mukyala wange wanyene ebintu bya baking ewaka njaga bamwongeremu nnyo nina mwa wiki number mutwale yo kuwerere yes bulungi nnyo so mbane mukolese mugende ku Sham Confection Plus pola so onako olwaleero Uganda eri blessed keka kuba kano kubanga omugezigezi Benin yakava mu ggwanga yalesa akoze ebyamagero asula naye tukole sente engeri nage kaje yaguddemu yade yagizat bamutu nabagereka zaina bagereka Benin mugezigezi Benin ashajjango kwate wale muladi mabega jangu ashani jangu tubulira abantu tusigira nto kifanye chabade ewanna abagereka nazo de gadi bere nazo omugezigezi Benin nkute ku mama nabagereka omugagga chabade rubaga abatabaddeyo wanyongo omugezi Benin asabira mama nabagereka nsabira ashani omwavu yazze kati mama nabagereka vaawo omugezigezi Benin asabira omwavu ze bodyguard gwa bodyguard wa Benin
Bannange ekyabadde erubaga kasidiro Miracle Center banyamukulikayo mu crusade yawudde abaavu n'abagagga nabye bali mwezo ng'ali ati kali bali mwezo yali mubashi bavu yagenza mpanakunaku era mwoyo yali nnyo ku mama affe speaker Triple A nawe ensigo etagenda mama bakanya okumutabira mama ng'alaba mama yatatunuzaako mama mugezi aloga bw'asaba yawatunuzaako limu bw'asi yadde ensigo ya bukadde 5 Benihini yasabidde mama nga tenyenya taggwa nagamba ng'amuka era n'amuvaako amala okukola ebyamagero mwade ne abaana fa first family patience ate nga naye pastor lwabogo ejuka naye pastor nene bamusabidde n'agwa abaana akagwalinga yasiikudde fitina ewani ewa mwanyina CDF waffe General Hose Kaine Rugaba n'avaayo n'agamba Benihini mugezigezi olunaku lwe yamusaba ng'akwesa Benihini enviiri zimuve afune enviiri zikomewo alemefuna kiwalaata kyeyongera bweyongezi Muhozi n'agamba takkiriza maanyi ga mugezigezi Benihini yamusaba alemefuna kiwalaata kyeyongera Muhozi yayogedde ekyokubiri yagambye yeewuunya era yataddewo okunoonyereza okw'enjawulo abakkiriza omugezigezi Benihini okusabira taata nga tewali security nenange awo Muhozi nina awo Muhozi muwagira abagezigezi bali mu ggwanga lino yageba switch preacher Muhozi zi abagenda twagambanga kya nawange zi agende twagiranga kya abe makerere mujja kiwandiika awo twagambanga kya oba oye Muhozi oye omugezigezi Benihini zi yakutte ku jjogo lya Benihini afande Muhozi byonna byokoze emabega kagirambire tubimusonyiye sinabimusonyiwa nze musonyiye byabadde atweetinga sinabimusonyiwa weebale tukwatira ku nsonga enkulu abagezigezi basusse General Muhozi weebale abagezigezi basusse yageba switch preacher basoke baddeko ebbali ndeka yage banambulya njiri mukama akuntumye bana bali ku street bano betulaba abayina ebizindaalo wano ya Muhozi tebajja kubaawo bageba bakwate ababulira njiri ku kkubo Muhozi ageba kwatibwe Muhozi alina obusungu ku bagezigezi General Muhozi ng'obusungu nze namuwagidde ne bayina ngeri basabidde mama nabage kaneewunyisizza yagenze mpola enjuki ng'enneetalako nkugambye yasamba okuneddako twafiirwa akumaze ofira jjota ebika ensonga eyo gyaba okyagambe esookera ddala ebintu bya ddiini bino biri highly sensitive kubanga birina abantu ababikkirizamu belief buli muntu alina belief eyiye kyakkiririzaamu tosobola kimuggyako go ge mazima tulaba kati waliwo fe abakkiririza mu nzikiriza ey'ekinnansi African tradition religion naye ng'okimanyi nti African tradition kati ffe ng'abamu gye tukkiririzaamu mulimu abagamba nti ebyo byabalogo abamasitaani naye nga nzikiriza yaffe gye baatusanga nayo nze awo sivaawo ku nnono ennono gye baatusanga naye eddiini ng'obadde okimanyi buno ekintu kye bayita essabo bano bwe bakiwesaamu amannya nga bagala kiberabike bubi naye nga lyali ssabiro abantu bwe baasabiranga essabiro nga mugenda ne musaba bajjajja yo gods bajjajja bamwe bannagadya bamukasa baani bayitirivu nga ennono yaffe okitegeera nga bwe kiri mu Christians biki balokole mulimu ababi abagezigezi abakoleramu ebintu ebitakkirizibwa na ddiini yaabwe naye nga balina ababagoberera naffe eno mu nsinza yaffe tulinamu naffe era ababi abalogo oba okitegeera kati abantu bakonfusinga obulogo n'okusinza ensinza yaffe ey'abajjajja tulina okuyigiriza abantu gye tubyagula kati omuzungu wajja mu 1876 aleese eddiini ba white fathers bazze Christianity ze we wali obuzibu basooka ne bagamba okugibunya wano tulina kukola sooka tubayigiriza olulimi oluzungu ne lujja tutegeera ebintu byabwe ne baleeta bye baleeta byonna ne twandika okwawulamu mu madiini waliwo ey'Ekiyisiraamu yabasooka ne tulina eyaffe eyannasangwa ne waliwo beerawo Christianity nga beerawo n'Abakatholiki kakati nga balina okukola kidivide and rule kyabwe olwoka ne bakuba eyaffe obuswanyu kyova olaba omusajja oyo omugenzi ataba mugenzi Ssekabaka Mwanga
osanga a true pan-Africanist, a true nationalist agamba Mwanga talina nnenyezebwa kye yakola ekyabajulizi kubanga ne bannaffe ogera n'okubera mu history naki yonna abalinga abajeemu abajemeranga bakabaka battibwanga abatta leero babattiranga ddala abajemedde bakabaka baabwe. The mission was to dehumanize bamulage nti Mwanga mubi abeerenga ye mubi nenga babikola bamuseke ebijweteke oba kitegeera ebanga byali bituufu byakola naki yonna naye bakabaka baabwe babikolanga eyo but because iffe society yaffe bakituteeka mu 20 hours is inferior nafu yaffe bibi ne tuba ne inferiority complex ng'ekyaffe kibi tebattayo muzungu ng'ekyaffe kibi ekyabwe kye kirungi so eddiini awo netandika okufuna ki popularity ey'amaanyi nnyo netugitandika okugisinza n'okugigoberera n'okugiyigako naye nga tuyiga nnono y'abali yaffe bagala tugireke muguluka naye era neebaza nnyo bonna bajjajjaffe abalwanirira ennono zaffe Omuganda Omusoga Omunyankole yonna ashani mu kisimu ashani oli mu Kimugwere Mudama Muganda weddira Kikobe wafumbe kakati webato ne bagenda naffe ekyaffe nga bakikuza kyobola basawa zino Shalom ojja kusanga omuntu nga ashanya akeera mu church kumacha naye olwegona gya nasinza ku bajjajja wabata basinzizza wano mu kufiirwa wano olengera practices zetukola twesiba akantu ekimyu bingi tukola ebigere so omufiriko omutuufu aba n'eddiini bbiri ne wogaana otya era you will practice the African tradition somewhere at a certain time kwanjula kwa byanyimbe mu kuziika kyala bingi nnyo tulabe bagamba Shalom n'ofuna ebizibu tudde mazima nga togeza naba kudagala bagamba gendo kyayireko ko empeo olime ku malale empeo zamwe zikufuweko bakimanya abaddala genda kebo kanaga but all that said nti ebintu mbade point je madinyagalo kujirayo nti religion ne eringa culture nti abantu okusinzira ku kyaba believing bibera highly sensitive yatu watu ina bikwata ng'ekyatika ekisookera ddala ekyo goba aba preachers abo ku street nandi kiwagidde wabula ate tulina okubeera nga tugenda playing double standards otubeera nga the issue is about noise pollution yagambye omukulu nanti noise pollution kyekikulu already tulina regulation ndoze eri mu KCC Act eya noise pollution yali eganya abasiraamu okwaziina yali ezze naye bajuba olukuba naye nga yo weeri muno mu Uganda mwosanga amateeka weegali naye nga geebasi nga gajja zukkira ku Shalom because balina interest mu Shalom balireetawo okitegeera kakati olina okubeera nga weegendereza nnyo engeri gy'ogenda okukwasaamu amateeka naddala ku bintu ebiri very very sensitive ekintu ky'eddiini ashali soko ogiremuko sound it distracts me ekintu ky'okupreaching okwo one will argue that these are they have their right of worship to practice what they believe in nti weere naye bagamba nti obeera nga olina eddembe lyagala okuexercisinga tolina kulinyirira lya mulala nti wakati ng'omulokole ali mu kutu kwange nze ndi ku mirimu gyange saagala kululya sikiriza mu bulokole bwabwe abalinyirira eddembe lyange ate nange kubanga nkaka okuwuliriza ekikye disturbing peace yange mbali nawe nsobola okubeera nga nange kwa amateeka tegakola naye ng'omuntu aba practicing eddembe talina kulinyirira eddembe lya muntu ate muntu mulala kati obuzibu obuliwo wano street preaching wakati mu kubeera nga tulina protecting eddembe lyabo preachinga naye ate bayingirira eddembe ly'abantu abalala batabiriiko oli musajja musiraamu for example n'oli najja mu katale n'ayubulira enjiri ng'eri waggulu nnyo nnyo nyakuteekamu ekuggwe kati bagibanja mu bbaasi ekuggweremu gambe ezigweremu ebyo weebityo so tekirina kubeera bwe kityo walina okubeerawo regulations I think mu ggwanga lyali lya I think Nigeria waliwo Nigeria manyi yemu mu countries of Africa esinga churches empitirivu baleeta muli abagezigezi bangi bayitirivu baleeta nabetteeka mu 2014 regulating noise pollution era nga kugamba batagetinze balokole abalokole naye olutalo lwali awo era gye byakkira nga bataddewo waliwo kye bayita decibels wano mu kupima noise olabadde ku mubbaala abagundi ne bajja aba KCC n'ennema ne bajja baba n'akuuma akapima kati amacha ne bagamba nti temulina kusukka 60 decibels temuzisukka kati fe sweet preaching wano ozeringa mu 90 oba 100 decibels kikisukka awayingirira eddembe ly'omuntu omulala so I think
the issue would be ku regulatinga olina preachinga nenga ali under ali regulated kwegamba nasigala nga practicinga sikutumbula ki nenga ate tayina ddembe ly'abalala batabikwata ko byayingiridde ate that has to cut across oba kutte ku mulokole kwata ne ku madini amalala wegabanga nago they practice mu mbeera eyo kwata ne ku bantu abalala bino ebizina lwe tuoganira nga tuli kisasa tulimo kubanga tukola show ne bijja ne ai mama we chipe nga bigo gana ndi mukweba ndi kati gwe ngagenda Airbnb omuddemu katono musajja wattu bambi omugezigezi Shalom naspireni wo ogenda okulira ng'ekintu kiseewo kiwo olantambya amanyira bannaye Airbnb omulirayo ntambya amanyira jjo kufiira obule nakwezi tuya kyakulaba mu group omuntu yefiirwa ofa lwe nyini amasimu gatandika ngatakuba tumunonyeko so nze ndowooza muli ekirowoozo kya General Muhoozi tekyali badde kibi kubanga bangi kufa abeetamwa ebyaddala. But our motto says in Tambi, for God and my country. Yes. Ensi yaffe ya Katonda. Did General Muhoozi consider that? Nanti ensi waba ya Katonda tali mbalokole yekka. Katonda ali mbakatoliki, Katonda ali mubachi, Katonda ali mubachi. Bo how do they practice their kwagala Katonda waabwe? Mulache mukiyisaawo nnyo. Bakola kyabalokole tubuulira Yesu waffe. Ati buli wayimusa Yesu atuwonya, Yesu atutuma. Kituufu naye Yesu tali wamwe wokka. You can't monopolize Yesu and God. Abalokole obuzibu balina si bonna but waliwo abalowooza nti Katonda bamumonopolizing waabwe waffe naye ffenna kano tusinza y'omu I believe tusinza Katonda y'omu kyobola nti mubamu mu nsi yonna nalimpala amadini agalimu agawera akakadde naye lwaki Mukama tagazikiriza nalekawo eddiini emu buyo gye byasinza misota obuyo na Guinness okitegedde so muli ndowooza nti General Muhoozi yes kikolwa kyali badde welcoming kirungi nekijja kulabikanga awit hanshinga kabamu bwanyiga balokole oba balina akakuku kali baddaawo omanyi wano mu power struggle wano mu power struggle funulira ebintu bitirivu profit nkulaba omugazigazi wagundi muwogo ogenda okusunira saidi bagala oteekako muwogo bagala musa kungulu ku mmere otunulira family nga weeri nti abaana abasinga balokole atali negwe basabidde yabadde mulokole ate musumba okitegeera kakati ono ye soja tali mu ebyo yali ku lya moon protection na biki kakati ate bagamba nti taata abasoso bazanya abaana abo wala bawulirizamu nnyo kati ndowooza buli bagenda agamba ono taagala kulokoka yensonga lwaki akola byako abana egundi emusumbuwa egundi segamwenge bajukiza Katogo collection bajukiza Katogo tuveeyo mangu esangibwa kwamu akukyenya obuli Bate Towers agala ogula engoye ennungi suitcase zala ku buko bed cover beddings ne duvet kuba ku namba eno 0753 002365 0753 beba Katogo kola content bakwambaza bulungi nnyo abali eggulu kujjo mu Kenyatta Road ng'ogenza okola jenyo sali musetogera ng'oyambadde nga bw'oyagala ng'agenda okufa genda Katogo ogule engoye mpela Katogo yenyini nga ali awo banafubo aba H&K Pro Cleaning Solutions omwezi tuli mu mupya bankozeko bulungi nnyo ndi musanyufu I know era aba H&K mubeereewo nnyo bulungi ddala n'abatutte ku lunaku lwabadde lwa mukaga ku hotel emu ne bagikuuta ne bagikuuba ne bajjayo furniture tujja bayita birthday amukyala nga swabinge ewaka naye ku ssente bino si byabwereere kalango bazanya akalango kaabwa okazanya video bameka bujokyali bazanya akalango I know ekyandikibwa oyo musajja mukoleko so webale nnyo balongoosa entebe balongoosa sofa set singoli waka balongoosa pavers ganamenja g'okubisenge njaga banyamba entebe zokka ziddugala nyazimazeewo ne mwana muto muleke yeyagale ajja zigula gweyagalira ku mukeeka kati omwana sofa generation zikyuka gwe walinga ku kadeeya so mwena abalina ewaka nga mwagala wabeere nga batukula bulungi nnyo buli kimu nga bakiddaabiriza bulungi nnyo mu ngeri y'okulongoosa kisenge eddiiro lubalaza lujja wabweru w'ekikomera beba H&K Pro Cleaning Solutions owulira ekigambo cleaning solutions okitegeera bano balina ebigonjoolo kukulongoosa solutions muganda byebigonjoolo gundi yakanjigiriza video uliyo mbwe ekigonjoolo solution bakubire ku namba z'essimu 0706 85 25 24 ne 0752 84 0308 wekitiibwa munnanga abaana beeyongedde ofuna ssente mu ggwanga lino naddala abaana ab'obuwala bwe bwakeeredde nga mwana muwala omuyimbi Nakinku kigambo kinene Shalom mwenda kukuba oluyi omuyimbi Nakinku ate nga dansa mwenda kukuba oluyi ate nga alina omubiri butias
ngenda kukuba yagala okwesimba ku Bwakampala kaninde erinnya lyoyogera Muyimbi Nakinku Shalom ngenda kukuba akakutte maapu ya Uganda mu kuyimba kale ulira ani kale Juliana Irene Namdi abava wedda katina mwanya mwala Shakira ulira wayo nona show yafa abantu kwe balaba abayitirivu ennyo ntambira kumya omutima ombyogo tosobola gatta kigambo Nakinku na Shakira muyimbi Nakinku sebo nedda mukwano pozi Nakinku mu mubiri anaka manje by'Lukyalo kaliwa ne King Sai kagenda katya ng'onyimbiramu ninawo sente ntamya ko ebito by the way tambi nako entu byesisuwe byonso Shalom nyimbira verse ya Shakira zebinyo jabbi salamu Shalom kwala sente tambi sibya jabbi bino jabbi jam o jabbi jam mbulira ye nyimba za Shakira oh Shakira anaka yimba by'Lukyalo bannange baka nyimbiramu kwata zizino goise Nakinku omanya kimso baita Nakinku omuyimbi Nakinku Shakira Nakinku ana kayimba akapya kai bana Shakira na nimba Panado ne gravity omugesi bayina akabo ke bayimba ne gundi ne David Utala akalungi kweje bigwabira ku TikTok akataja akayimba amaje kwateta bakaitani bajikuwa kogere yogera akayimba bakaitani bakazukwa bakaitaja oliochamukwano yetaito kandabe kankebere oliotanchikuwe kankakebere angambye kayimba bakaita batya oliochamukwano abetandyeno David Lutalo featuring Shakira yes omwana akuwangudde bakaita I'm in love awulululu no mugezi Shakira naye beera serious music mteke mu amaani kakato bado gamba ncha bamwadde motoka Benz ani omwami we ate nga bwe yetonda I'm sorry for delaying abavuka mwina sente ntambi kiki kyokola ekyo kyendabye abasirusiru abagwagwa tuli bangi nnyo mu ggwanga Uganda. What are you insinuating? The insinuation is Shalom kyangu nnyo okudiisa bannayuganda naye ntambi olabye n'omutima omwana bamuwadde emmotoka boyfriend we bamwetondera amuself the late surprise mpa amawulire gange aga New Vision kyegasoma mu 2014 by 2025 Ugandans will be 50% of Ugandans will be mentally mad. Ugandans will be mad. You mean we are mad? 80%. You are part of that percentage. Now abadde jo. We are mad. Ejo yakwanga omanya afunye emmoka kujotayina kyekikuta. Nze nine motoka nange naye. Natona Benz. Shalom. Wala okubanga towanga mukazi wo Benz olwa kisoboka. The problem damn you think what don't does not exist. Pozo kumwa posta ya Benzema. Omusabi wo mupira. Majali omutimu. Jali mu Al Hilal. Mu Al Hilal. Mbadde nkugamba ebyaddala Shalom. Abagezigezi mu Uganda tebali mu church mokka. Ngeno mbulambu abulijjo. Eno mu music ate bangi. Abagezigezi mu music. Omu ku bagezigezi abasinga mu music mu bakyala Shakira. Mwana goli mugezi. What are you insinuating? Toli mugezi oli mugezigezi. Kisotegeeza. Bambi ba Shalom ne balowooza bituufu. Bamwadde mbotoka bituufu. Kannesekereko. Ngenda kubuuza ebibuuzo nga wonziramu. Instagram ina followers amiko? I was a million. I never make followers in Instagram. Yamanyi story eyo njikubuulire. Bangamba abamba China. Bamwa. Kale kankujjeyo. Omwana mugezigezi. Ate mukwano gwange mwagala nnyo. She's very very beautiful. Neka nkubuuza ebibuuzo bino. Bamuwadde emmotoka Benz. Bakuliko ki? I'm sorry. Eba bamuwadde emmotoka. Omukolo gwabadde luddawa. Bagimwereddewa. Munyonyo. Ne bakuwa gift. A surprise. Coordination y'abamawulire ani yagikoze. Sky so any cookie promotions. Ngani yabatukidde ku side ebbiri. Boyfriend. Abamanyi. Boyfriend ali mu fraternity ki? Kyali no bera mawulire. Ofuna abantu ba social media aje bakipike. Shoga Shakira yabadde motoka. Yesu wana mawulire.
Ntambi omutima ogw'omubi. Shakira tasobola kwewa mu mmotoka. Omwana bagimuwadde mpakti bannamawulire beeyise bokka nga balage waliwo story etambula banoonya katambula. Ntambi, I want to change your thinking. Ntambi, njagala olowooze. Ntambi, mindset, the government byegamba. Who coordinated abamawulire? Awo kawukanze wonziramu. Yakoze surprise, awudise omwami. Njawo sekuzaako ngalo. Sekuzaako ngalo. Ntambi twagaliza mwana. No, ffe tuli ba conspiracy theorists. Abagonjo. Gweyagala kulaga nsimbu Shakira yegulidde emmotoka. Kyoyagala okukola Ntambi is wrong. Nze nkubuuziza oganya okunziramu. Kikyamu. Oganya okunziramu. Shakira emmotoka teyagyegulidde. Yasigaanye. Gwe kyoyagala oteeka mu bansi. Kikyamu. Nze sikigaanye ky'oŋŋamba. Yes. Nze nziramu kyange. Ani ya coordinating abamawulire okujja okava. Eyamwadde surprise. Omwami yafunye kati Ntambi. If you want to surprise me, tosobola kuyita mu jebbi. Can't you? Can't you surprise me weta mu jebbi? Shakira weebale. Shakira obalina. Kikoze. Ova ku Ntambi ya mutumo. Naye awo nga tuli awo wennyini. Ebirabo mu byewa abayimbi. Naye music mukube bannange. Oli otya mukwano? Saga tuke ku kaliya y'omuyimbi ng'ewedde. Nga hits zalina zaako. Shakira motoka. Teyajja kuyimba agagalye mu music. Already sigaggawala. Artist atunda music. So ekiri. Tumubalira ku music. Ne showbiz zeetaagisa. Kituufu. Naye saagala wakati nga kali yeeweddewo nga Diego Jota yafudde ntuli ku ggoolo bikopo ebyomupiira. Saagala kali y'omuyimbi eggwewo oba agende mu birala nga hits ze yakuba motoka eno kumugaana kuyimba mbu yeyambula nga ze highlights ze tulabamuko ku luyimba. So amaanyi tugasse nnyo no mu showbiz wabula nga tubalansinga n'endongo. Nze nkubuulira nze ndi professor afiririra art. Nze music show gwe vera. Music yoga nangenda mufiririra. Alinyirira tunamira tunakunvumirira. Nti Kamulegeya madam. Okuba Kamulegeya mugezigezi. Kamulegeya tugamba agenda kwesimbawo kuba MP. How far? Akabanya lipstick. How far? Yafunye Benz. Akoze ebintu bingi nnyo. Ebiragira ddala nti mugezigezi. Kati kino kibaawo. Newe kiba kituufu. By the way, I might be wrong. Shakira nga bakuwadde emmotoka. I might be wrong. Yes, kase waako. You might be wrong. Yes, I might be wrong. Naye okusinziira ku byemabega. Yazaakola. Kizibu nnyo okunkakasanze professor. But just in case they bought for you a car, congratulations, my sister. Tegezo kuna kuwakanya emmotoka ava pizza ino gulya Jeff Chiwa. Blabas. Ava peace muganda wange owente agenda gulya manja Jeff Chiwa Blabas. Nakyo agala chiwakanya. Pose will embarrass. Tambira kyo wacho na mutumo omubi. Pose wakujja wa. Will embarrass. Tamali we mukyaba abenjovu. Shalom no. Blabas si a billion ngene. Ava peace azirina. Pose. Ava peace akubye teso yonna tambudi akave London. Ava peace abadde world tour. World tour mpozi gadi koya ku GTA. Eno Grand Theft Auto, my Grand Theft Auto. Jimanyi. Eyo game, ojimanyi game ya GTA. Osobola okutambula ensi yonna. Ava peace yakave London. Ngonyiga mapesa. Avudde London agenza ko mu nsendera takyava ku nnyonyi Ava peace. Omuntu eyakoma okukola statement ya butava mu nnyonyi yali Sammy the Mighty Family omanjali. Ennyonyi nazifuula bugaali. Kakyali mu sitayi. Ennyonyi yazifuula obugaali kakyali mu sitayi. Yali jange ennyonyi. Sammy Ava peace. Anagula Jeff Chiwa Blabas. You can't change my mind. Ava peace anagula Jeff Chiwa Blabas. Era wenda baje mugulidde. Ova mu media. Sivamu. Ngomanya. Era nga nkoma ko mu Shakira. Ngobuuza. Ayina music. Nga nkitegera Jeff Chiwa aje gulidde. Yasamira muri. Katonda. Oba kitegeera. Naye mu kyonna nti olaba engeri ja respectingamu manager we. Oba jamulaga omukwano ogwo bwe gutyo n'okukkiririzaamu tamukkiririzaamu. Jeff Chiwa topest. Of course. Nze wali kyo tekigenda kusoboka mpozi wili balance naye omufo kya Blabas agamu awiri Barabas. Ama Ava peace muswazi.
Muswaze my sister. Oba beringi basi. Ka beringi kano. Bavuganga. Wana bane kwata bakola brabas mbuwaya. Kagenda kwa Jeff Chiwa. Asobola kamwa ne n'ogenda wa architect asoka kubira mu bugondi ku lupapula. Bana bagezigeza bakuba ebifaananyi. So maybe ebisobola okusoboka. Ne brabas yada nedda. Naye kyenjigamu oba kyendabyemu nti alina trust ya maanyi nnyo. Atajjukira gyavudde. Ne Jeff Chiwa ebyengera byamutaddeko. Kubeera amujja kyengera. Jeff Chiwa wechengera. Ngundi ava wechengera bamujja kyengera. Kanamteka kubyengera. Kale. That is a bar. Was a punchline ngara hapa. Yes. Osingani. Band jenyero. Yakate katako kujukiza. Salo mngenda genda. Mukago oluwedde. Salo mngenda. Ekivu kyasala jenyero zamba. Shoje malireyo. Waliwo yakagula essimu leero. Toyasama. Nga abasalidwa shoto babujoto. Ni magala namwogerako. Wamwogerako bangaki. Kabuye somo gamalaako. Yakatyo gattako ntambi akoze entondo olw'okubanga ekivu kyasala jenyero zamba. Naye gwe yakagula essimu nkujjukiza jenyero ekivulu kyamusala ku lw'omukaaga teyafuna bantu. Jenyero yamenya ko dya Muzeyi Magala yamusinga abantu. N'olwokuba ntambi kyagala gambwako. Inga bwawanya omuyimbi we ayimba ekalagwera niragwera mbwakuba ebisaawe. Kamya tukole entambi. Tukole. Omugezi Eddie Kenzo. Ayimba kanigwera. Onye kijogerawo. Gundi Panama, Nicaragua. Ayimba Nicaragua bamanyi sebo Eddie Samsozi. So badegamba ava peace bambi ajukira gye yava. Jeff Chiwa try to menya list ya managers abas 10 abakyasinze he was number 1. Ndiye manager Jeff Chiwa. The greatest talent manager of all times. Yasinze okuleta abayimbi abakoze ebyama wanu nebyannagono mu Uganda. Jose Chameleone tick, Good Life tick, Shiba Karungi tick. Paraso? Yes. Paraso nedda nkolagana abo teyali mpamvu nnyo. Nera amanye jingako. Era sawo tick. Paraso nedda sijja musawo. Paraso Sigano Paraso ngamba yamanye jinga. Paraso, Shiba, no sleep. The state didn't tewangala nze bizibe byali awo nzidukira. Nachera yamugira. Kale yayitayoko tick. Nabwa mu kikono kya Pinky. Pinky chikonwa. Nabwa mu kikono kya Grenade. X. Then nafuna Ava. Gune chikonwa. Sinachogerako omusajja akabacha inanga bamuwambi. Ye wamba alinga embwa. Ye don't stop that nonsense. Stop it that nonsense. Ama Grenade nkulamusizza. Ne Pink my sister. Mbu adimi ya wandika Grenade akwati. Grenade ngaje wadi meka yeke nyinyi adimi. Ngaje wadi. Alina kulofoni. So Ava akulaga ebyaddala manager Chiwa kyasobola okutuusaako. Minus Jeff Chiwa Ava peace yali badde alinganga olaba Gloria Bugi nga yakona. Gloria Bugi yakona mu music. Kale gwe amutembeeta. Namutembeeta. Nenga wale omuntu atatembeeteka. Olaba nga gundi we yagamba Yiga Sharif. Olwe muyimbi Bob Smith Brown yani Brown Stewart. Mbambe kanyo mubika. Ye Gloria Bugi. Mama. Hanya kamba katambula ka Kampala. Kale twali bizi. Yakati Gloria Bugi alirwanza kutua. Yebali. Ne tuwa yabayimbi abo bwala nga bagolya bitwa tuzimanyi bulungi. Asitambula bulungi tuwa. Nungi. Betua wero. Tebava kunyonyi. Bali na Katrina Nero 0. So Ava peace bambi present Jeff Chiwa checho. Amutusiza kubyengera era Blabas kuri baras. Yo tejja kusoboka. Naye anywerezaawo, Ava anywerezaawo. Era mu kunyweza mbajjukiza nananga oli mu amannyo. Nana habo mouthwash. Ovamu olusaisa yingo osenya oba owunya akamwa obanga akuba amannyo because of smoking no kalumamu abali enkwa kyonga ffe genda mu supermarket ate gwali ebweru outlet. Ezitukirwako ebintu ebivako e Uganda. Agaya mu mpenna na. Era ng'omutumu akola bulungi nnyo. Emulira side emu kati ku weekend abantu tubeera ku zigundi zino kulya misito. Emisito. Kati otogenda bannange njja kubeera ng'osika omusito gujje n'erinnyo lyange. Genda oberenga ofuna nana aberenga amannya agagumya bulungi nnyo abawunya akamashalo munga bakugamba berenga mukozesa njawunya akamwa abawunya akamashalo munga waga mama mbadde ne mwanko wadda nana habo mafwash mukwanya gwo taatawo yakuwa erinnya Balutaza agava abanga tugenza kabalwe gwanga engongo Balutaza bamusalidde akalabba neka 18 nali mumbuze ekogga Chanaku nnyo
era ffeffe abasajja waludovu abenzi mukivumirira abenzi buli musajja kati okivumirira gwe omwenzi ogamba it was not fair bamuwe ekiri minimo yasamira musajja mufirika kati yayogera ku lwabanne magenda mu A&B ne mu guest house okuwummulako ne tulikodinga bu video omusajja alikodinga obutambi 400 nabuli kodi nani manyi bamuta bamugulako emisango musango ti eja anti yali director general ow'ekibiina kye baali bayita National Financial Investigations Agency ekirondoola ebyenfuna by'eggwanga naye nga mu kulondoola omwo ne bano bandyanguzi ba JB abatako Elise George n'abalaba nga badokesi nayo ng'eri omwo okitegeera naye mabega kera yalina agency gye yalina kuva ndoza 2017 mpaka 2018 ndira ng'ekwatagana ku byansimbi kugoberera byansimbi webityo kati emisango egisinga yagiddiza eyo n'awuutanya embezzlement 1.5 million US dollars is rich embezzlement kwe bayita okuwuutanya n'aziwuutanya so emisango gye yabaddemu gyabadde giri financial si bya butambi kale ebyobutambi kibayita additional charges niyamuteekako gwa misconduct enywaga twamukwatanga yatomera naye yavuma abasirikale so n'abeera nga violating kituyita public ethics nga ziviolating naye it was additional era gwe gwali munafumuko naye gyamusse mu v gyamusinze okuwuutanya ssente y'omwoyo w'omusolo mu agency eyo eyali ekwasaganya ebyokulondoola kw'ensimbi gye emisango neyamusalira emyaka 18 wabula ekyasinza okubeera nga kitwewuunyisa kikino taata we yabadde akulira oba yakulira akakiiko ke bayita semaka si semaka ono nti semakadde si semaka akakiiko k'amaka nedda eyo commission eyo yerimu ensi eziproducinga oil era no byansimbi balina organization yawo mu Central Africa family ya finance Gabon, Cameroon, Central African Republic, Chad, Congo ezo wezityo bampewa Jameson so zezo tata yamuyita tata ya mulamu ngaba wangala kana tata ali kojawe ye president wa Equatorial Guinea kojawe mu first family yes kojawe abenzinga mugwagatiibwa ntambi Theodore Obiang Nguema so he's a nephew to the sitting president alenga tata we president wa akakiiko ka Semak ako aka byenfunafuna omuseze ziri mu Central Africa kakati byemu kubyamusobozesa okubeera nga one afuna ekifo ekyo ekifo ng'akifuna ekyo kya finance biki n'ekyokubiri bino byeyegadanga n'abo abakazi 1,400 nga abaripootinga mulimu cases ezimu ze nasomako nga barikodinga naye yabarikodinga bakkiriza kyobala kino cases wezaze zabadde nnafu talina gwe yarepinga videos okufuluma bakkiriza ate si yata obali bazokola investigation mu office ye bino babisanga ku computer ye yabagamba twekwateyo kakantu alv privately nga nkumisinga nerage ko nga nkupalya zima wi kakati musajja watu bambi babisanga mu computer kati je misango jo ya computer ni onjegendereze totekayo bintu bya fiyo bitu recordingira Airbnb jegendereze wandi codinga so omusajja eje misango gyabadde minafu kubanga abakazi bakkiriziganya naye nga of course public violating public ethics wechajira nti office ji yayina yaji misuse bachita abuse of office nga kikyakola nga abanene banoonyerezaako wakizula muno waliwo munene katugamba Ashan yawutanya billions and billions of money webityo nga soka akebera mu family yo waliyo kokwana yali akula investigations nga amanya mukazu amanya abaana bo amanya ba sisters bo bonna abalya nga soka bamanya n'abanoonyerezaako kati nga abalungi bonna nga bandiika ebbali okitegeera kati nga kubira essimu n'agamba omanyi wandizeko mu office yange ntwogeramu akira ina sente ne kwa president nga wamaanyi tonza butajja olanga bana bagenda eggulu abadduka katolinga banne balinyawo na gundi kanyonyi ne bagenda nga akulaga bulungi nnyo byonna era nga okije biggwera nkomyo bagenda kutwala bakusibe abamu mayisa abamu myaka mingi bagamba ne tusobola okukola ddiiro omuwala wonga mulungi nnyo si Angela Obiang ate
mukazi wonga mulungi ono yali muli wanguzi yali muli wa busolo kakati nga akufunako leverage nagamba nze kati bino kubisaanyawo gende weerire sendero ze wabba sister wo mumpe muwala wo mumpe mba mukyala wo mumpe mutukuli tugirejire mu kukanyiririra kati ng'omusajja ebyaddala kikuluma naye ng'obalabalamu okutwala weebake ku meerege eyo kotoriyo jini myaka 2 myaka 3 myaka 4 ne Mario bagitwale nga ne bano boogenda okuleka nga towadde era babakulyeko owaayo mukazi wo owaayo muwala wo kati nga mulimba Inspector General of Police Mulugu yaliira video ngenda bukuweereza in fact guwasoko obompereza nga biguddewo kati video yokusatu giwampereza oyo muwala yaliwa Inspector General of Police Secretary Eugene bani ba minister buli mukuku navu yenna kwe kuoza video 1400 kitegeeza yali anonyereza ku cases 1400 ezali ez'amaanyi naye nga tafaayo yeye ne sende zimuvunaani 1.5 million tono ku kuzidi ate zali anonyerezaako yenga agamba kimunzi fitu ina nga tayagala sende because family is connected ina sende yenga ayagala kimu kya July ate nga yengo omuntu because ini myaka 5 mu 5 naye kuva mu buvubuka bwe bona mu Uganda musajja kyo tusinga wana nti mulungi Maurice Kiria yakutumira twamusanga okubundi musajja wange ku kodi nakutumira kakati nga bamukaza ake erinnya Bello kitegeeza ki Bello kitegeeza handsome kya Luspana na kuva we yayingira limelight bano bashani abakwata mawulire bashalo mu 256 abakwata Bello mwamulabye okitegeera babuwane Don Juan ngagona gamuwana ngamuta night husband abafe kakati nga already mulungi nnyo bagaga ali connected nga zino zidiru ezajja nti njagala kulya mukazi wo oba sister wo nga omusajja wagenda n'agamba mukazi we nti bannange ebyaddala byawunyedda mukyala wange nze mpa mukazi wange bamulye anti jukira wogaana myaka na would you rather yaka tituteesa mugamba nze afuna hotel nyenjo kankutira balutaza ali connected togenda musinga buzannyo obwo kati nga oli mukyala wange kugambi kati nga gwe kenyini nogenda mukyala no mugamba omanyi byawunyedda owange ati wogaana nga ekigenda kiddako maaso obo kimanyi myaka 4 nga nange mugamba yaddaga kulya wange kati kankunnyonnyola ekyabeerangawo kati ng'agenda nga tuza mukazi wo muwala we kubaza ezo scenarios eziri sensitive ebbiri sister wo kati mukazi wo muwala wo kati mukazi we kikyali kisinga obuzibu nga mugamba omanyi musajja yakwegomba ayagala kulya ensonga zino azikole ki azisirisa naye ng'omukazi gwe bagamba ekyo batikula yetise ndaba kuki nayagala dda jukira gweofaanana nga Shalom omusajja beba naba kadi nga badduka zambwa nalyoka beba nabajja mu kamera ewa Dayas okala no yakavaayo najja mu kamera ntambi yandya baba bayagala dda kintambi tugende mu maaso tugende ku story eddako era nga tuconnectinga Josephat Seguya amugezigezi agenda kweza emyaka 2 mawulire mitono yagambye 225 nayo jiba mitono olwo yayina emeka agala connectinga na Shiba Seguya ali myaka 7 kyekisooka olwokuba enjuki za muluma Seguya aweze emyaka 7 olwokuba naawe olwokuba mbala baseball tagiwera 7 Seguya ali myaka emeka Seguya ali myaka 5 olonze ugologobe n'emeka ode go yogenda wezaana wagenda okumusanga nga amaze emyaka 3 mawulire taweza nkaga Seguya wadda kanke beri wano togenda ku YouTube we fida documenting ngano mu gwanga Uganda yawandika teriye newo bigendayo Josephat Seguya aweze emyaka 7 just yakula bulungi kugamba kyagala okusigira ekifaananyi nti wadda si wadda nnyo nti alimu omwaka si wadda era togenda funa myaka gikanfika uno wanyaleza emyaka 5 ngaisewe emyaka 4 no that is 1990 is 55 nera mingi is 55 Josephat Seguya ni mingi sajja bawanga ababula ko 15 kweze ensanvu kati mba nsobezaawa kwa mfirika akwatamu tiyabala giyagwa ko tiyabala giyagwa abona tajibala giyabera ko mu kyalo ogona gatagata mu ensanvu Seguya giweza ali kutte kakati Seguya kisinga okumu agala kola ki kuddawo na Shiba amani Nashiba kakati ekisinga okutwewunyisa ku Seguya nze era namuwa criticism yange era nze by the way I'm brutally honest
namugamba Seguya wakola ensobi y'amaanyi nnyo okwepaatikako president w'olugambo ku myaka 7 yali president w'olugambo cause an experience atiruddemu akimanyi nga this was my point banno kanyera ku example ya Raymond Mujuni omanyi Raymond Mujuni namawulire nengola mu myaka 2 from a reporter then mu studio to the sub editor to the editor kugamba ngola progress ku mulimu Josephat Seguya ta advancinga ati you cannot binga wenyumiriza mu lugambo alukola kumaja kuchenja ku bukedde ati mulimu emyaka egimu kati genda kuwulira example ya Zahara ya gundi Anatalia Oz Anatalia yatuka ekiseera taata we oba yali jjajjawo bataata we bamaanyi by the way yo namugamba muwala wange nawerera ku university nkusomesa bulungi ovudde mu family eri prominent obeyo kya ku TV ng'oyogera lugambo ono yakoze bwati Shalom yakoze bwati mukazi wa gundi yakoze bwati sikulabayo tuddamu bikola era byake munyumire of course era bamutwala ku gundi ku NBS niyamukyusa mpola bamutadde mu masanga gi extra pake nokusanyuka bamwa show eyo kumacha nyinga mwasuze mutya kikimo kyatuka ku Gabintate nataswa lugambo olwekikula obukakkamu bwe kitiibwa kyo bikoze bitya kati abantu ku myaka emito bali myaka 28 badduka mu lugambo ate gwe oli mukulu enyumirizaamu president w'olugambo okoze n'omukolo ojaguza emyaka 5 gyemaze mu lugambo okuba mukolo gwa munno nedda nkuwulira tambi stop it n'omutima omubi how can you jubilate stop it mpeze emyaka 5 mama Josephat Seguya celebrating olugambo lwo yes abaza lugambo olaba Shalom nawe mu Shalom bwo ojja wano n'ogamba kati badde wano kanjire YouTube channel yange yino kanzireyo neyongereko mu kusoma kino njige editing njige okitegeera oba nfune aspiration wano mu myaka emito gy'oyina Shalom 37 olaba nti oli mugezaako nzazaala nnyoko sinzazaala nnyoko nyaza 37 nzazaala nnyoko nzazaala nnyoko mwache muti emyaka nzazaala nnyoko mwache muti emyaka mumanyira nnyo ntambi kakati wenyumiriza otya n'okola n'omukolo mulamba lugambo muje mundabe nga mpeza emyaka 5 mu lugambo yes it doesn't make sense si kyangu biremye bangi Shalom it doesn't make sense the Shalom singa sigala olaba ne wano wendi mukola analysis mu myaka nga 10 weminabe yankyali mu kino ogenda ku kitebe ngenda kwewa butwa sawa ngenda ku kitebe wembanga ndaba tewali progress mu kyenkola ne wabutwa obo kitegeera kati tosobola kwenyumiriza nokuba ne press conference namba noyita abantu bane mujje mu ndabe nina omukolo ngenda kuza omwezi bweziti mpeze emyaka 5 mu lugambo gossip alike emyaka gyayo olugambo abantu balufunyemu kituufu ne kulike emyaka gyayo naddala mu mawulire bwe mwalukola na lwema bega bali kuki bali bweru bazimbi bagagaba editor oyino tunulayo kaawo obo kitegeera it was my brutal criticism and I can give it any day mu maaso ge wano nga seekwese tuli mulimu guno fenna jambala baseball ne kamera bwati kyenkugamba amafine bulenga taiboti ne shooting oyina kamera oli mu press conference oli mu kuzunga ne bana basempira abbe munonya mawulire kanska what the hell bashani what the hell okitegeera nalugambo lulungi abaana kituufu naye kugaira buli kimu kiriko emyaka gyakyo alufunyemu sinagaana nze ndi wali ku kya mulimu ng'amawulire nti si kintu kyo byamuyitako kati mu kukula mu mawulire nti bawa banna abalala naye abakuza bani bamuluuta bani babawadde siraje lubwama bagize ng'oli mu lugambo n'okeera akati ekyabadde no mubalamba nyumize kamiliyoni mandi awo ng'oli myaka 7 kamiliyoni najjayo ecupa najjayo sigala agala kudigana na Shiba tekisoboka lwaki yamukosa nnyo yamukolako ekyekyamaanyi yakola story awo ng'ekuba Shiba ku maama we kyoga tanikoze story nga ntuufu olw'okuba story teyali ntuufu kyekisookera ddala kyobola bali mu kwetonda ekyokufuuka Shibaholic nedda si Shibaholic nkubuulira nti ku myaka gye yali alina 7 osobola okwawulamu kunogamba kyekijja kyekitajja mulimu abantu mu myaka gyabwe kati Jebbi nakola story ku myaka gya 22 niwabeera akuba ntambi you get away with it gye myaka ne kati Shalom ku myaka gya 37 waliwo ebintu by'oyinza okwenyama ne Shalom mu myaka 37 era nze nkwonza nga wakanyema tukasakira Shakira emyaka gye bamuwadde ngati ntambi ku myaka 47 anti kati ate yowe emyaka 7 Seguya yalaba alooza bituufu kubanga lyaluddemu okitegeera so Shiba temujja kuddingana kyekisookera ddala wamukosa yamulumya
kale sawa zino anoonya bait kuyikwata amawulire gatambulaga ekivulu kye ekyokweza emyaka 5 mu lugambo watanga Shiba zinayimba ku kivulu kye tekisoboka Shiba gwe manyi mala obusawo Josephat namukubiddeko yaganyi mwesonyiwe kola kivulu kyo wesonyiwe Shiba Josephat abantu banyiga togenda kumala damage nga muntu olowooze mu ncha mugenda kuseka abantu bane ntondo era kali segu yanze ne wonyigire obera mutuufu obera mutuufu nkunyiziza tondo wala no wonda batumbuza kitwagala yes je ntondo bwacho omwanya bwe yagaye kikenji kinyi bagambye taata we mbuki tombuza tokankanga mama wange tabaye kimutukako tiwandabirira olulyata mubi tona kiwanyamba the juggernaut chicken mukwale ku munambera cyanye mbera mu A and B bwazi vambo jingira Shalom oli mukono nali nyali yange ndi mukuzimba empola nemekoza myaka 5 chicken yaye enyali ya taata we nambemu mwami nsubuga yazala katongo subuga yeddira ki nsubuga yeddira mamba katongo yeddira ki yeddira ante paku mazingira kuna abasaba yonna gateekaawo njambya otoyina oso banzo baba amubula banzo banambe mu bamubula atogaleta galeke obanga chicken bamubula galeke Shalom kazoke nzijukiza abantu gundi wa langa kwasho tutuwumba kazoke bajukize munno watch basebo ne banyama munno watch ku mutimba gano gafogwa www ngina kuwulirira chicken enambe amazima sagalo ve mu kamera munno watch yakugamba nti ku mitwalo 3 gya Uganda you subscribe with us oberengola films and ugere videos ba Uganda esawa zino film esingo kuberanga etambulo basiri bayita Squid Game season eyokusatu yafulumye junior yagikoze negwayo bavijez abala bayitirive nnyo vijje oliyo vijje muba vijje jingo vijje ISP vijje shawukana ne bavijez abala bona kwe bali exclusive ne vijje Tom ya sawa films zokka intuda balance na ngoba yafa vijje Tom jali ataka ku film endala nyane vijje Chris Sweet aka ana ku film bwo busego ateke yo bwenya bumalayo vijje Chris Sweet mbadde nkusaba ngala ku film nga bashalo bwo wedda nikakanya nikavuge yali nikajja vijje Chris Sweet kola mugamba abuteke ku munno wachi bonya buli yombu mazeyo this is a warning ku bantu abali mu kubanga mubbibwa abagezigezi aba telegram bano bashano ko telegram kozesa link muno wakyesera fe ku mutwalo gumu kanana obera we yagadde ko osavinga go mu 2 bane bali mukubba abantu eyo ku telegram temugendayo kino kyogedde on behalf of all Ugandan VJs exclusively bali ku muno watch tebakubbiriye walala nojango gama VJ yakubbe ba muno watch yakubbe fe tuli exclusively ku applications ku masimu gonna Android ne iOS ne ku mutimbagano gwa www.munowatch.com ne ku smart TV application yaffe ebeerako subscribe with us onaku olwaleero embeera ebeerenga etambula bulungi nnyo nyini ddala ababiringira baba wanga tumaliriza wandi waddalumu Ventures Bar and Lounge esangibwa side zaawo yes Ventures Bar and Lounge esangibwa side zaawo enajjeera ye kugamba etya enajjeera kugamba nti ku lunaku olwa Sunday tugenda batuweza omwaka gumu batuba servinga Sunday tukutte tugenda kubeera ku Ventures 1 year anniversary guest artist era ya kitaka atukutte echange chebe MC Viana Indi atukutte wango oyo atukutte Viana Indi muntu wange yes ne living MC then music policy on byachuka mu DJ music policy DJ Slick Stewart Fem DJ ne DJ Lex so mujje unaku wa Sunday mukaga nga otuweza omwaka gumu bulambirira tujje tuberenga tubinyuka amasejjere bachaziba amasejjere bagabika ku pub sikulonje mukwana ago bajjaga come and have fun come and have a moment mujje esangibwa Najera opposite Starbucks petrol station tuli ku rooftop waguru nnyo nyini ddala ekintu gye kitokoletera ddala n'abasembereyo ddala be bannaffe aba Vine Fitness Gym Vine Complex opposite Shell webale nnyo abagala okubanga mu building muscles abagala weight loss abagala strength training abagala zumba ne fitness dance abagala aerobics relax stretch abagala spinning ne cycling studio sessions abagala gym boxing ne body toning sakone kids afro fitness test fitness dance mujje ku Vine Fitness Gym au Bukoto ku Bukoto ku Kirabo complex yes kuba ku namba eno oberengo bookinga nabakubuliye nebisingawo 0772 987999 abiri musatu August ga back to Bank Center ku Job Nation ewashami mayanje okinga emitwalo 5 emeza abantu 8 ya million 2
bagamba jangu okwata omumuli gwo ng'omukyala omusiraamu bagamba ageeza okukola ssente okubeera ewaka mpola mpola ate nga 27 July omwezi guno gamba 4 points halali branch eya big events leta mama wo tata wo share somesa Qur'ani n'abantu bonna mujje mulayo ku Islamic dating webeera mpola mpola Nsubuga yazaala Katongole Nsubuga w'emmamba yazaala Katongole ow'ente benefit of the doubt mwekyo nga ogambye bazi baba mubbula eyo si kyekituufu ekyokubiri nalabye maama wa chicken in courts kati nze naku zino munayenzi njogera amawulire akodeye ku mawulire gye gatusomesa maama wa chicken in courts agambibwa namulabye chicken yes namulabye ng'akoze video olunaku olwajjo ng'ali mu kudeyalinga Eddie Mezaya blogger ali okwo ku mutimbagano bavayo ku Facebook naye tomwogerako banya byaka jetu fatisega wani eto olaba ona side segu ya gworu nati ye blogger naye atukolanga for fun nenga ine emirimu gye gyakola emitongole avuga trailer Sweden so Eddie Mezaya vayo nayogera now I'm saying tova mu kamera Eddie Mezaya yavayo nayogera n'agamba nambe mu Nsubuga si taata wa nkoko Katongole Anthony mama namudeyalinga n'agamba ajje ekifaananyi kya taata wa chicken omutuufu agende mu kyalo oba mukube ekifaananyi simanyi Eddie Mezaya video saagimalaako nnyo simanyi byayogerayo mu maaso oba nti asobola okugenda mu kyalo n'akuba ekifaananyi but mama yabadde amudeyalinga ekisookera ddala fenga public we don't care oba nambe mutata wa chicken basi tata wa chicken olw'ensonga chicken yolede muzaale waali chicken taliko nkayana nti waliwo tata ali mumukayanira oba waliwo atamukayanira so teyali badde nnyo nsonga nti nno waliwo abafiirawo ennyo okumanya tata wa chicken oba okugamba nti nambe musiye taata we nti omuntu akifiirako nyagana kuluzinga siripa aleme n'okulya emmere nzija ndi si kyekyo nti abantu kwegamba kiba kiri vital yes but the problem oba lwaki bali mu kubanga bakikomye oba bali mu kubanga bakyogerako bye byalabikira one ku show ya chicken okwetwalaganya ne taata we kwe baaliko ku lunaku olwo ku stage okusuka omugwa kwe baaliko ne kujja ne mawulire chicken teyakoma wali najja ne muki ne mu mawulire n'atwalaganya omusajja n'amutwala kantindiggwa n'amuvuma n'amujolonga n'amuvoola kubanga omuzadde mu bukomera n'obeera ogize bugizi n'owekya nze mama wange nayinanga embazuulu eddalu banaana atubajibya tamanyi Luganda nga waba nnenyaye nsunguwala bwenti agamba yagala kunkuba abagenyi we bajja agamba mwana yankubye be bazadde your attitude towards nga bakugamba ekintu your approach yo biki it all matters so wengamba nti no yavume yavodde omuntu agamba nedda so ku muzadde gwogamba nti muzadde wo taatawo kuba ye yayogera taata wange oyo yanzaalira ddala olumala okwogera nti yanzaalira ddala byoyogereramu ku muzadde akuzaalira ddala abantu we bagambidde nti nedda awo kyokoze kikyamu lwaki Shalom mu nnono yaffe waliwo ebintu nti abaana balina rights zaabwe yes balina mu society mwana abimenyawo yes era abyogera ali eri era ali wano ku ground fe wano bannansangwa wano nammwe abakkiririza mu Bibiliya muzadde bamwogerako ki ne mu Quran yegamba ejja naye eri wansi wa muzaddewo webali nnyo wanga nnyo kitawe ekitiibwa onowangalanga ku nsi ekitiibwa kikulu nnyo oba wange ekitiibwa Bible bwegamba yes nawe bozze muffe kati wawalukaga muzadde tagulwa ne waba wamalibu yoyo goli nagema kulagwo tokwatibwa nsonyi ng'omulaga mbanno batolijjawa oguni n'ayimba siri bakyagulanyi omuzadde katonda wa wano ku nsi katonda wa wano yasiba yasumulula byonna kakati muzanyisa webale naawe ow'ekitalo we yateesa okole ki
obeewo muwe ekitiibwa yatuuya nagwe nakufuula omuntu ty omuzadde wepankire eyo kati chicken kyali mu kukola kwepankira kufa abataakola ki abataamulaba. But what if Chicken is right that the man was not there for him? Yes, awo wona nkugamba tukiwulireko bannange tuwuliriza Shalom. Lwaki nsoose kukugamba bigambo biri byonna quotations ezo zonna eziri luddawa. I considered that nti wadde newe kibeera nga kituufu sigamba muno kituufu but even if nga kikola ki nga kituufu you have to constrain yourself on how you handle such an issue that involves a parent. Oba kitegedde Shalom fena Shalom sijagamu na bazadde banaye batatukola tebatuukirira naye omuzadde wo the moment itino yebaka ne maama wo ne bakola ekikola kye bakola n'ovaamu ekyo kyokka tewali yogedde na biro bera singa ekire kyo yakiskipping n'alabamu mani. Bazadde batukoze ebintu Shalom kituufu owulidde kituufu naye nze nkujjidde mu context zonna okutegeeza omuzadde nti newobeera onyiize waliwo ebintu by'osobola okuba nga you handle better you address better. Nze sigambye mbu nno teyali byadressinze oba kitegeera but which mode of delivery definitely kyenkugamba singa mbadde nina obudde nekutanyira bu videos nze bwe nawuliddeko obuwulizi nti nabukomezanga na mu seconds ntono nga sobola kweyongerayo. Kituufu era I consider all that nze ndi ku the mode of what he delivered. Oba kitegeera Shalom nti otubeera nga tuli mu society eno etukuzizze tukoze yes society eno Shalom fe tuli baweereza b'abantu tuliwo kulwa kusaasirwa kw'abantu ne balaba ntambi ne balaba Shalom. Nagamba abantu ti guno mulimu okugujjamu guno ogw'obuweereza bwa masses of people. You have to be psychologically aware kuba oweereza bawulira batya bategeera batya balowooza batya. Waliwo ebintu Shalom by'osobola okwagala okujja oyogere wano ku mpewo no consideringa abalabi abawuliriza bale nnyo bagenda kuntwala batya ekyo kankireke ne weerekereza teri ebintu Shalom byeweerekereza n'ofa nakyo kisiiri bingi oba n'okiwulirako bantu bo kikunyiga n'okiwulirako ntambi n'okiwulirako gundi ne kitajja not everything kirina okuba nga kijja mu public naddala nga kikwatagana ku family kubanga singa mukeera enkya ne muddingana ne mukwatagana bulungi nnyo bintu tebigenda kuvaawo taatawo mu bukomera ow'emmamba yazaala owenti taatawo alina naye ekyokuluuzinga nga taata mwami namba emu abantu engeri gyabadde bamutwalamu singa someone avaayo n'agamba nti namba emu is a deadbeat father tambeereddeewo teyakola kino teyakola kiri yes kisobola okubeera nga kituufu naye tetulina kuwuliriza gwa kalenzi kye kisookera ddala Shalom tukyali kugwakawala tusala tetulina kufunayo ku saidi yaani ya namba emu. Shalom oli very sure singa namba emu akeera n'atunula mu kamera bw'ati n'agamba kati kabikkuse kanjogere ekyaliwo oba ebyabeerawo omwana oyo asobola okusigaza akatono kaalina azimbye erinnya asigaza teri bagazi tewakyaza yiga Sharif n'agamba nti yali staka teyali ki ali staka. So tuleme kwerimba nti no tuba tuzimbye amannya ge tuzimbye tulina kutambulira ku bantu ku mitwe wetu kukinagguka okitegeera. Nze I believe nti tusobya omwana oyo muto waffe mu mawulire muto waffe mu myaka nti saawa zino asobola okubeera nga akola ensobi z'akola olwa maybe fame asobola okubeera nga ekublinding walabi abantu bangi abazze ku H2O na following ya million oba 10 abali ku TikTok abakugoberera all that kibeerawo but still you have to be gundi yakiyitanga tya kyamagero there is a word he used to use you have to be omanyi omuntu ng'oli mu line but there is a word he used to use kikyambuzi so muli we nandirowoozezza bwe ntyo okitegeera naye ng'ate ffenna just kwagala kugamba nti nno waliwo stories ezimu Shalom z'olaba ng'abantu abazirimu bonna bakwano bo Chicken mukwano gwaffe namba emu koligi waffe tukola naye mu mawulire kale bakwano baffe bombi nti wonna you have a soft spot ku bombi. I have a very soft spot eri Chicken and I have a very soft spot eri namba emu okitegeera.
So mulimu stories ezijja ne muwulira ebintu bingi eno ne musirika. Kwanze kweyo story ya paternity eya taata wa chicken oba yeye oba si yeye mpulidde bingi. And I also believe now owulidde bingi. Abambagamba si ya muzaala ate yagamba ya muzaala. Ate ayina bambagamba si ya muzaala ida bambagamba. Oba kitegeera nti tamwana baga bali mwezo naye aliko taatawe. Kakati there is a lot of drama aboiling eyo. Naye Shalom ozaaki tuddawo ne tuzinga emikono tusirika. Tugenda kyogera keekyo. Like mu mbeere ya taatawe oba si taatawe. Nitudda ku bino. Kakati ekiriwo essaawa zino nga mmaliriza. Ye issue y'okuyita issue brewing wakati wabo babiri. Era abantu nga bagamba taata omwana ayinza kukola ati omwana ye bw'atyo. Nabamu nga bagamba omwana asobola okukola taata ye bw'atyo. But tosobola genda mu discussion yeeyo. Nga tona ku finding the unknown, the X. Ebyaddala mwana we. How? X eyo otagifindinga kizibu nnyo genda. Before we say how could chicken say that? And before we blame Nambemu for not doing that for chicken, let's solve the X. The X. Nambemu yazala chicken mwana wa Nambemu. Aha. Kati keka kuniza kutulina okusoka abasinga twanaba kawansonga, but that is the most important thing. Yes. Chicken mwana wa Nambemu. Yes. Nambemu nsubuga yazala Katongole in fact ochogedde bulungi yazala. Kubanga tunakubuuza ekyo kubanga ffe mu Buganda wano bintu binye ebi happening Shalom. Shalom solo kubera nga ndudde naawe twakula ffenna. Nitubera ba Luganda. Era nituzaala abaana nga bashimanyi tuli ba Luganda ba Musaayi. Ekyo kibeerawo. Tubalina bangi. Wabeerawo situations nga ntambi na mukyala wange najja n'omwana we. Jana nyina. Omwana nga muto, omwana akula nga mpita taata. Oba kitegeera. E situation ekola ki? Weeri. Kyova laba Nambemu abalala beshoji yakoze ne Kachumbaali. Yakoze omanyi omugenzi yagambanga pay attention to details. Nambemu kaliwa ka video Mukama Katonda. Nda kafuna Shalom. Okawuli yetu galewo sheno. Kagendo okutuwa. Omanyi kati ffe tuli ba bigonjolo. Solution grounds abalaba nanga balemeddwa kyekino kakana ulira omwana oyo chicken baba nsigali bamanyi njagala abantu abatwaba n'abatuwuliriza bakitegeere nti nze ndi muzadde we taata w'omutuufu ndi muzadde we Muba mwagala kyekira. Tamazi. Saa njagana bakulu okuna. Omusajja amubuuzizza taata wo mutuufu. Ndi taata we. Andi muzadde we. If you know you know. Tetugasukka tuba n'entambi buli lwakuna. Naye ng'ensonga zo zibadde antala chicken omutuufu. Okulanga ate Uganda enamira ku Nsubuga ow'Emmamba yazaala Katongole ow'ente. Musule bulungi mwera.